Yes, very good morning, good afternoon, good evening. Mwena abatulaba ku Megatron tubabuuzaako mu ngeri yanjawulo. Tuli mukungubaga. Buli wenkulaba nti ndaba kungubaga. So Queen Masolo soko obuuze ku bantu tutandike. Muli mutya abatulaba n'okutuwuliriza batuwuliriza. Olumu bateekako nga tali mu kulaba kifaananyi ng'awulira ddoboozi. Okay, muli mutya abatuwuliriza n'abatulaba. Abatwagala n'abatatwagala ffe tubaagala. Oli otya mama Lubuto? Wentyo. Taata Lubuto ali munda. How do you feel? Anyway. Not so good. Siri bulungi nnyo kiri awo. Amawulire bwe wagafuna wakola otya? Wakaaba? Amawulire? Wagafuna. Amawulire tegampisa bulungi kuba nasooka neefuna aga Joramu. Joramu yali mukwano gwange nnyo. Kati tusooke ku... Moze tusooke mufu tusooke taata w'omwana? Byonna? Kati nkusooseewo Amasolo w'oyagala, w'osingira ddala okwagala. W'oyagala? Tusookere ku taata w'omwana. Amawulire we gakutuukako nti omulenzi baamusibye. Nabadde ntambula nendaba bu video nga ali kompingo nga bamukutte nengava hasi. Atataddenja. Atataddenja nga ali ku bunyogoga. Naye era n'engeri gye babumutaddemu n'engeri gy'adda atambula yabadde alaga era tagitya. Gwe wamulabye mutiitiizi. Omulala atambula nga batiitiizi. Mulinde nga bamusazeeko akaviri ogenda omanyira nti n'ekyennyanja nakyo kyali n'emukene kyali kyennyanja lwakuba bizibu byakikoze. Bazisalanga era ne ziddako. So kati tutunuulire ono omuvubuka eyafiiridde ku Fangoni. Statements nnyingi olina ze wawuliddeko bankunnyonnyole. Tusookere ku taata w'omwana. Tusooke anti yeesibiza ebyaleetedde taata w'omwana okuyingira mangu kkomera eri obwangu. Naye ate we babadde njagala tubeere open. Njagala tubeere serious. Statement ki poliisi gye yafulumizza nga taata w'omwana bamusibye. Bamugambe bamukutte era bamusomedde emisango. Kubba simu byaleluka. Ate twogere n'erinnya lye tuve ku ebyo. Kati tutandikire ku taata w'omwana kale. Ayogere erinnya. Taata w'omwana alien skin. Taata w'omwana alien skin. Taata w'omwana kijjeeko. Ate si taata w'omwana wo. Tutandike kati tu discussing. Yes, alien skin. Bamukutte ne bamuteekako omusango gw'okubba simu biye kansa. Yabba essimu n'atulugunya omwana ne babba ne ssente. Ogwo musango weeguli then n'ab'ensambi nabo bataddeko ogwabwe. Ogw'okuba abasawo yes bagutadde. My sister is a doctor in Mulago in Nsambya sorry. Guliwo gwennyini ogwamuyingiza. Ogwamuyingiza kubba simu. Kubba simu. Simu byaleluka. Yongerako nnyo. Essimu yo yaani? Ya muvubuka. Bamuyita ani? Bamuyita Mukasa. Oli yalemera mu bintu by'ottambula banna. He's a fool. Moze is stupid. Bamuyita Salim. So anyway, munansonyiwa. I'm going to be open. I'm going to be frank. Omayi wetulamu zino interview mba nina kwogera mazima. Sina kubeera ku side eno ku side eri nno. Mba nina kwogera ki? Mazima. Nti agali eyo mu nkuubo oba ku siini galaga nti waliwo omuvubuka bamuyita Salim. Taata we promoter bamuyita Asani Mobiru. Yes, mumanyi. Promoter yomanyi? Mumanyi namulabye. Omutunuli alinga omunyarwanda oba omuki? Munyankole. Munyankole. Alabikira obunyankole oba obunyarwanda bagwawo. Kakati omwana oyo gwe bagamba eyakubwa. Eyakubwa. Nabbibwako ssente n'essimu. Tuve mu kubba. Eyakubwa. Mwana w'oyo ki? Omwami. Kati omwana be bana bavubuka nti abeeraawo n'anyumamu n'akuba engatto ye n'ajjaawo ku restaurant oba okuvimbamu bali wa Aruna ku H&M. Okategedde? So babeera bali awo like bana abaana abalala batambula n'omuyimbi oyo. Ne bagamba nti ono si ye yatuvuma. Omanyi wetubeera ku social media jjukira kati abayimbi abo abamu baliko amasannyalaze twogere ebyaddala nti internet oba TikTok ye Uganda nada TikTok ali yeni oyo agirulinga nnyo mu ngeri eno nti yagwa yalinaako ebiseera bye naye kati yagwa tewali aliko naye yagwa yaliko yagwa yakola ki ani aliko
gamba yakendera mu manyi na yera yakyaliko amanyi yetaga kati gasola no ani aliko kati tonge amanyize ndi wano gwe just oyinza obo ina bias yo nge oyina mu enugu nze ndi munamawulire sina side hanafe natunyiza but tuli wano twogera facts nkugirayo nsonga nti ku internet ya Uganda wobo oyagala following oba views either jango wane alien oba ovume alien twamukolako waneno n'atulemerera ne tumujjayo mwamukolawo twamukolako ko story kati genda we yayase emotoka nebigana anti TikTok tibabasasula naye no fe batusasula anti kati nze ngamba kuba story yafubutuka ku era no mukama atuyambe evemu sent naye alien tavaamu sent gwe ina bayasiyo kati nkugamba kati nze am talking njogera mazima okategedde so omwana agenda akola video nga ina byayogerako bali eringa bakola ki bajiraba kati webesanga nga bamupointinga out nti yoki yono era batakinga omwana ngemazima bakola ki bamwatakinga ne bamukolako bye bamutuusiza bye bamukutuusaako ne bamujjako esimu ye ne wallet ye story eri eva ku side yaki eyabalopa ne bamujjako ki wallet ye n'essimu mwalimu n'emitwalo 48 ne bazibba si kuzibba ne babikola ki ne babiwamba ekintu kyali kitono ekitwala obwokibbi bakola ki bo bagamba yakola ki yabavuma naye ate mulimu ne side endala egamba mbu yali mistaken identity mbu yali siye ekyo nakyo nakiwuliddeko wakiwulidde kati side ziri ezo ziri bbiri bo bagamba oli yali yabavuma naye bo bagamba yali mistaken identity nga amwefaananyiza ki bwefaananyirizi so omusango guno si mupya bagutwalako ne ku poliisi awo ekibuye ne babayitako ne bagezaako okuyingiramu awo mu bakuyita batya okukkaanya ebbiri okukkaanya ng'oli agamba ayagala $7,000,000 nagandi na 3 ndowooza okukkaanya ne kukola ki ne kulema kati ono omusango n'akola ki n'agwongerayo naye agafa obutukeeyo gagamba nti taata w'omwana oyo nazirwanako be bana bazirwanako yawummula magye okategedde ate mbw alimu olunyarwanda kati eri mbw amaanyi naye kititte bakuttira muntu ku liiso okategedde kati nga bagoba ku musango era olunaku bino byagenza obbaawera nga lwe lunaku lwaki olw'okumukaba nti oli yalemezaamu nnyo yagamba njagala mulageko nti si w'amaanyi nnyo kati awo ensonga weti bwe yavudde n'okugamba nti ono yabba essimu bawamba buwambi bintu bwe babiwamba ne babiteeka kati omusango gwe bamuguddeko baguyita aggrieved robbery kitegeeza ky'abantu bannyonnyole kujjako muntu ekintu kye n'okimugisaako amaanyi ng'otaddeko ng'omukubye n'omukuba aggrieved robbery awo wekyakoze eki wekyavudde naye tekiri nti baasanga muntu oba ne banyakula essimu ye oba ki naye tulaba nti ebintu ebyo bye bakola si birungi era mazima go gali nti si birungi era nzijukira sometime twali n'abo abaana mu mmotoka olunaku Ibra Kabadi yare yankoba aliyeni najja nannona nanziza eno kufangoni bantwale banzijanjabe twali naye mu mmotoka n'amugamba nti Ibra yesawa nkubulira amazima nti mugenda ne mukuba abantu we mukuba abantu ne mukola ebikolobero bye mukola eyo nga simanyi naye wamubikola bajja kukwatamu ki nze ki mukama wammwe nti wokuba omuntu tasobola agamba nti Ibra ankubye ajja agamba aliyeni akoze eki ankubye era omusanga ajja gussa ku ki era n'agamba nti kyovudala emabegakawo buli wali omulaba nga yatambulanga n'owa live nti in case wabeerawo ekiguddeyo naye records aba akola ki abazirina so kati ekintu ekiri wano abayimbi n'eggaali n'effujjo ye topic eriwa abayimbi bangi balina eggaali naye ng'eggaali liri disciplined naye abantu ba alien bw'oboogerako nga baagala okukuba bw'oboogerako ayinawo obuyenje ku TikTok ne bwasama ne bumanyiranga abantu ne bakuba abantu because tuze tubiraba MC Katsi waliwo omukyala Evelyn Mike abantu bangi baze Sandra Liyali bantu bangi bannamawulire bebe mentioningideko nange mwenyini am a victim
nawe bakuba bali baagala kunkuba balwira mwene emabega bakubirawo kufangoni bo bennyini be bampita mwayina ekivulu nga baŋŋamba tugenda nkole promotion y'ekivulu era nali ŋŋaanyi ne bagamba mbwe ebyo byedda babivaako biri akuba nalimba ku TV nga ne storage nakole yabanyiiza ne bampita mu bukujjukujju ne promoter ne baŋŋamba twabivaako we want you to work ne mugamba naye time je egenda obeera mu ekivulu sigenda ba mu Uganda ngenda ban traveling ne bagamba it's okay watogenda kola bwe musi tulange to promoting ekivulu konze it's okay nze wabeera sente entambula bwe nagendayo nga baneefudde baagala kunkuba era omukulu yennyini alien skin yagamba mumulabise naye waliwo omusajja ali awo omweru simumanyi ye yanyamba mweru muwanvu ye yanyamba n'omugenzi yennyini yaliko ku baali bagenda okunkuba ogamba omugenzi tumulekaawo muli emirembe anti nkubuulira effujja abaana lye babadde bakola anti kati nina n'abaana nina studio gyentera olubeerako waliwo abaana obalaba abaana beeyiya batambuza obuveera buno kati bagenze wafiikiga zonno nakolabo kati we bagenze ndooza ne balooza basobola okwogera nabo mutual agreement nti boss tuweeyo kakolabo twagala tupushingamu n'abagenda ewuwe ne bamuyita bulungi n'avaayo olwavuddeyo ne boogera n'akizuula nti tebalina ssente n'addayo mu nnyumba we yazzeeyo abaana abalala ne bafuluma ne bajja ne bagamba boosi mumumalidde obudde ne babawambako amasimu ne babafulumya abaana ne bafuluma nga tebakola ki nga tebalina masimu tebalina waakwogera era tebalina waakuwaaba babagambye boosi mukoze ki mumugjeeko so nti soka tu mentioning munansonyiwa saa zino njogera mazima bagamba enswera ekwagala yekugwa ki yes yekugwa kubbwa nti Uganda tuzze tuluzinga abayimbi ab'amaanyi mu bintu by'okulwana oba ebintu ebyokusaaga oba bangi bazze bagwa naye nga baali involved mu bintu ebyokola ki nti nayimirira ano ne mbagamba nti abayimbi abo bemulaba babeera bantu abali chosen singa tebali chosen singa buli omu muyimbi kuba abagezaako okwagala oyimba bangi naye abayitawo batono nti abayimbi abo they are good messengers nti namukaso osobola okubeerawo ng'omutima guli broken ng'okaaba naye n'obaako oluyimba lw'owuliriza nodda mu mbeera n'okola ki n'obaako oluyimba lw'owuliriza nga lukusanyusa olulala nga lukusitula omukwano n'owulira ng'oyagala ki omuntu nti abayimbi abo b'amaanyi bali attached eri souls z'abantu kitegeeza baweereza balina emirimu mingi gye bakola balina bye basanyusa balina bye banyiiza balina bye bajja mu nnaku nti they are extraordinary naye n'abantu ababalaba obubi baki bangi oli asobola okubeerawo ng'agamba kati njagala nsibemuku oyo gundi mulage nti si waakabi nga ye ekyo ekigendererwa ki n'abeerawo nga ye ayagala bwagazi kulabisa bamulabe nti yasibyani yasibye serebu nti tulina omulembe guno twalina omulembe gwa Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone abantu abo bakolanga ki effujjo naye oli mawulire okimanyi bulungi mawulire mulimu ekintu kye bayita stunts nti gundi sima kubye munne ebiso sima gundi yagize sima nono na attackinga munne sima ono ne beweereza sima biki mulimu ebintu ebimu nga bitambulira ku script nga si bya ddala kati bana bali mulembe guno era nakyogerako neŋŋamba nti Bebe Cool Chameleone nani mujja mugamba abaana bano nti mwalinamu ku bintu ebya script bo babikolera ddala bo bakola ki babikolera ddala beerumbira ddala ate n'ekirala ku mulembe gw'aba Bobi Wine abo ti babyekolangako bo nga bo beerumbanga bo nga bo tebabikolanga ku bantu baki balala bantu ba bulijjo nti amusanze oba amukubye oba bali mu awards besinkanye baagala kwetta those balina emize gy'aba hooligans no let's not call them hooligans let's not call them hooligans okitegeera nyina ekintu kyengenda okulagana mukaso kirabe maaso awo nti saa zino soko mentioningeko abayimbi either nga yafa nga yafiira mu violence oba nga career ye yagwa naye nga ali involved mu violence oyina bw'omanyiyo radio AK47 tebafa bwe bati dance ku mapeesa bwe bati rabadaba career ye naye yagwawo atyo oyo n'omuyimbi wano omunene omugwe twawulira sima ate waliwo yafiira mu nju ye sima biki nti abayimbi tubadde tusaba mwebuulirire nti tukimanyi sometimes Katonda ba blessinga n'abawa amaanyi mangi mwenga mmwe
amanyi namukasano galema omuntu okontrolinga ne gakubisa gwosanga gasobola the problem aba abantu balina amanyi mangi nti mufune engeri gye mwebuliriramuko oluusi amanyi omuntu we gamusukulumamu gamukozesa gamukozesa ensobi ate n'ekirala nti mbadde nsaba like tutegeregane n'ekirala nze wali ogenzeko mu ghetto nze ntuukira ddala mu ghetto nze mu buli kika ky'abantu ntuukayo mu bantu abavunanyizibwa ntuulayo mu ghetto ewali asula kaveera ku street ntuukawo ewali agaya amayirungi ewali awunya enkwawa ewali eyeyayuuya ewali asiiba enjala nze nkola ki ntuukawo kyobudala story yange ne ghetto nnene ze senyinyala abantu buli wamu ntuukayo so nina ekintu kyenalabye mu ghetto eyo oba kyenayigayo nti gavumenti mwetaaga muteekewo ku programs muyingireko eyo mu ghetto abantu beetaaga obuyambi abaana babonyeebonye nnyo mu ghetto eyo ne batuuka ne beekyawa ne batuuka ne bafuuka bayeekera nti mu ghetto eyo osanga omwana nga takyanakwata ku mudumu gwa mmundu kugira ati musirikale nakwata ku mudumu gwa mmundu nga tagutya ng'oli omwana yasiibasiiba enjala n'atuuka n'aguba n'abonaabona n'atuuka n'aguba mu bulamu bw'ensi nga talina kyatya nga justin okuku ate nga bavaako mangu kasita afunamu just akantu we kati nti akukuba n'akugjamu amannya ate ng'alaga kiri nomo nti bintu bino ebituuka ku basereebu oluusi biba birina ebintu bye birabisa munda eyo ti gavumenti muteekewo programs mutandika oyingireyo mu ghetto oba si kyo nga tebanateekawo programs ezo alien skin omanyi lwaki njogera ku ghetto abaana came from the ghetto I know but bw'ova mu ghetto n'otuuka mu bulamu bw'abantu you have to behave ng'abantu Bobi Wine yava mu ghetto no Bobi Wine listen Bobi Wine yava mu ghetto naye Bobi Wine tewamulaba ng'akuba atuga abantu batomera abantu these people bali basene bajjo bakone matuka ya bajjo Bobi Wine yava mu ghetto golaba gari yayisanga mu yono je yayisanga Bobi yava mu ghetto yes family yo jimanyi yes family yo jimanyi yes ojimanyi njimanyi balina mukasente tebalina mama we yali atunda na pani kuba yakayimba ne kayimba mama used to be a street vendor ate dadiwe bonna bali baavu kati nkugamba weki nti ghetto erimu emitendera ghetto erimu ki kino ekintu kyenko kyeŋŋamba siri mu kuwolereza oli muwolereza but I'm shedding light nti byendabye nti nze ghetto ngituukamu gavumenti muveeyo mubeeko programs oba abantu bemusindikira mubeeko programs ze muteekeeyo mu ghetto oba si kyo otherwise ghetto eri mu training aba rebels oba ba soldiers kulwayo nti bano bemutatutte mu barracks ku traininga nti bano bo bali eno be traininga bokka nti we mutegendereza omuntu asobola n'obakozesa ensobi n'abakozesa nga abayeekera okuyeekera mmwe nti ekiri mu ghetto kiralamuko okubonaabona kungi nnyo abaana bafuuse heartless nnyo baagala kimu kuyitawo simanyi oba ekyo ekintu osobola okitegeera nti muveeyo mutunuleko mu ghetto mutunule nnyo mu ghetto oba si kyo bajja bayeekera abaana abali eyo nti already nabo bafuuse bayeekera okubonaabona kungi omwana ageta asobola okutugumbula nga tayagala mmanyi nga ye yabonaabona dda ali awo tatya nakufa ova ku muntu nga tatya nakufa nti kati era ebyo byolaba abaana obatukakaawo bakoowu baki tatya mwana tatya nakufa oba kiti ya gas oba masasi tatya bakoowu naye ekyobukoowu kiri awo but I'm thinking alien skin we yakuŋŋaanya abo abaana bw'ova mu ghetto era abantu bayimbi bangi nnyo bavudde mu ghetto naye bw'ova mu ghetto olina oku-adjustinga mu mbeera z'abantu guno nze nabagamba nina omuntu gwe nagamba ne ŋŋamba alien skin yazze akuba abantu bangi naye mubakuba abo abangi wagenda bbaayo omuntu ogwa agenda omulakira kati nga tuvudde kwoyo gwe yabbako essimu eyamusibiza tugende ku ddwaliro tugende ku ddwaliro ly'ensambya ekintu kya alien kirimu nti akubanja
weyesanga nakola ki akubanja bwawerekera akuwalana kikola ki gujabagira kati oyo alimu abamubanja n'abakola ki no n'abamuwalana ng'ovudde ku musango gw'essimu yo just bwe mukirabira wano ku ngulu kyenkugamba kwini abantu bangi bazaakola ebyo nga babakuba kyenkugambye nti kino kishedinga light eri abayimbi abaki nti we've already lost no bamukutte ne bamutwala mu kkomera naye abantu tebakyalina budde omuntu akupangisiza bawusa n'akunyiga omuntu akupangisirizeeyo oli nakuwa akatwa ne katakuttirawo ne kakutta myaka emeka ebiri oba oli nakupangisiriza abantu ne bakuba amasasi n'aganda bwoyo amateeka tegamukwata tetubaluzinza abayimbi oba n'oyingira mu toyi oli n'abanyigira eyo nti kati yene sawa ne fire radio yenyini kati ekyabuusabuusibwa tebamanyi biri awo nti rest in peace Moses Radio niye yatuuka ng'awandulira n'abantu amalusu mu face nti kati byebino ebintu kati abayimbi yesaawa mukole ki ate n'abamu ebikolwa byabwe tebinnavaayo abayimbi abamu nti omutonzi akyaba biseeko akasusu ebikolwa byabwe tebinnakola ki tebinnavaayo naye n'ebiba tebinnavaayo muwulire gano amaloboozi yesaawa mukole ki mwebuulirire Queen bawa abadde akisussa kyavuddala nkugambye nti wano nzize kwogera ki mazima era genjogedde gemaki kati njagala tugende ku keesi ensambya ku muntu eyafudde Joram right? Yes, rest in peace. Gwe obadde omumanyi otya? Joram Justin zo neewunyisiza kuŋŋamba mbu yakunyigamu naye badde mumanyi ng'omuntu omukkakkamu oyo omwana abadde muntu mukkakkamu ate ng'ayina ekisa ate nga muntu ayaniriza era oba oŋŋamba nti yakuba maybe some things biba because of peer pressure naye abadde ayina ki ekisa nti Joram nange we bankuba ye yakwata n'anzijanjaba omuntu afudde tebamwogerako kibi ye yankwata tumukole ki tetumwogerako kibi omuntu afudde bagamba bw'omwogerako ekibi mbu kiba kimwongera simanye mukomereza so kati twogere birungi bye byokka nedda si birungi naye kyekyo kyabadde kyovudola nti buli omu yabadde atakiti abamumanyi kyekyo kyakoze eki kyekyo kyabadde nti naye era omulaba nti mu bulamu bwe wenayogerako naye omanyiza embeera mu community musobola okubeera wano naye nga buli omu manyi ekyamaki olw'ensonga buli omu mutuukirira lulwe nenjogera naye nemmanya ki nezira ku mulala naye nga mwena teryamanyi ti Joram yanyumizaako naye ng'olaba naye yabonaabona n'atuuka neyeekyawa nzijukira lunaku lumu namugamba Joram okimanyi munsobola okusabira Mukama n'addamu essaala zo n'agamba Queen woba osobola nsabira nfune ssente nk'oyo obwavu mbonyeebonye nnyo teri muntu atabonyebonye Queen nnyo at least mbeeremuko nange nekka ssente naye enjiriba nnyo so that's Joram tabadde muntu mubi tabadde muntu ki era waba yakuba maybe because it was because of peer pressure oba alina gwayagala osanyusa naye era si nti ye muntu eyabeeranga ennyo ku ggaali ya kibanda no abadde driver w'abaana nga yabatwala ku ssomero kati enfaaye ebigambo byayogeddwa bingi waliwo yagambye mbu omukulu yabadde adda emabega akuba Revance n'amukoona Alien Skinny Bee yamukoonye ne wabawo abagamba mbu emmotoka yamulemeredde n'abuukamu n'ayagala ogizizika ebijinji story esinga otambula n'abakyalawo ku kyalo gye yayogedde then waliwo n'alina akaduuka awo akufango ne waliwo akaduuka omusajja nyini kaduuka akeera kuggulawo agalawo ssaawa nga mmeka 6 okitegedde akeera kuggulawo awo nga 12:6 gwaggalawo so naye yakoze eki yabaddewo era naye story yemu gyakola ki gyawa so investigation tugirekere ki police tubirekere police nenga kati emmotoka bwe yamulemeredde n'abuukamu ate agizizika ebijinji abaana nga tebatya ddenja owekitiibwa Luke Owesigire mutunule mu nsonga ezo yagambye they are handling the case but kaganya akange okusinkinga into my mind ate kati gwe kikyolowooza
Sinna kyendowooza ky'amaanyi naye kyemmanyi emmotoka tesobola kulemera n'ogibuukamu owonye obulamu bwo ate omala ogizizika ebijinji. Investigation tugirekere police. Nti just because bano baserebu naye nze mbaddeko ku byalo nga ndaba abantu nga oli yajja n'agamba bba omwami wange afudde nga bali mu nnyumba abantu ne batandika ne bamuziika bulungi Antony atandika ga mukazi yatta bbaawe pozi nga gwe tekikutuukangako just because bano ba celebrities naye namukasa tusobola nga tutudde wano tukola interview kumbe nze naze nagalwadde gange oba yebadde kalenda webadde egira nti nino mmalayo kati we mmalirayo wano looza bajagambera wakoze ki wanzise nti because fenna ebintu bya limelight webityo naye normal life era n'abantu ababi batuukako just wakuba bano balimu ki bali mu limelight mbw abantu bajja balowoleza birala kati gwe tubulire statement eyabaddeeyo tubulire statement eyabaddeawo gwe tubulire nze kyembadde njagala Masolo nze nkulekedde kino ekintu njagala otubulire nze byebyo bye baŋŋambye ne ndaba nga tebijoyininga era omukulu ow'ekitiibwa namulabye yesterday nayogeddeko naye n'agamba omusango baguli wamu jangu onyigeko n'essimu mu bbali kati nze njagala gwombuulire sitoleyo nti leeta essimu yeriwa yiyo leeta yessimu leeta n'ako akasawo kangaawo oba onanfiirako ayagala kibannange kwata ng'ogenda mangu olina airtime You want us to call? Okay. Twagala otubuulire nze Masolo statement ezo zaakanye okunyingira kati gwe nonge kyogezaako gamba no sirina kyengezaako gamba naye omuntu Hello. Manji. Manager Konde osiibye otya? Jendi. Mbadde njagala otunyonyonyole mu ddakiika 2. Accident eyo wamma yabadde etya? Sinzaayo ayina byogerako. Gwe tobyogerako ye? Sinzaayo nafuluma information. Kuba nja kwogera nga saabaddewo ate emigere etaliiyo. Ani afulumya amawulire? Abeera Julius naye ali ku poliisi. Julius naye bamukute? Bamukute leero? Bamukute n'ekibanda. Okay. Kati tewali asobola kwogerako eyo ensonga ya accident? Kuba babaddewo ku siiri tebaliiyo. Abantu badde boogera tebaliiyo. Gwe ki kye bakugambyeko? Ab'okukyalo. Gwe ki kye wawulidde awo kujjukira webba mubeera wamu buli omu aba anyumya emboozi eyabaddewo? Bayigawo just bakukyalo era bwe babadde boogera kubanga babadde ba first respondent. Bagambye nti yabadde yapaakinze mu motoka naye yagipaakinze nga erimu akatambula naye yamagipaakinga naye tagitaddemu bundi teyagitadde mu paakingi yadde ya manual si automatic kati yagisibidde mu giya ya wansi kati so yagireseewo nti bo bagamba abamuyambi bo bagezi omulaba ng'akanyiga ejjinjawa emabega motoka tetomera ekisenge bwatagamba motoka eyo noonekere netomere kati nkwagala ogikanyukira ejjinja agitegeere yakubye ekkube engeri gyebadde eri ku siropu so nemukuba netomera ekisenge naye teyamudameginze nnyo kuba abadde tayagala mbulagera mu ddwaliro sizira kuba responda nti omwami n'abakyala 3 bamusitudde de ne bayita ab'okufaangu kuba zinadde siriiyo so kikyo kati bamutute mu ddwaliro ng'ali oke bamutute mu ddwaliro ng'ali oke kuba abadde aganye n'okugaana kuba damage yali erisowaadi
Kusinziira ku mulwadde ye nga ye katayagala agenda mu ddwaliro so kati bamutwala mu ddwaliro bamutuusiza mu ddwaliro ne bamukolako buli kimu medication ngozanga weebeera so era owulira nti ate omuntu afudde zaabadde nga ssaawa mmeka we yafiiridde okusinziira ku lipooti nakituddemu balaga yafudde ssaawa 5 awo ssaawa 5 kitundu awo lipooti kyebalaze ezekiro ezekiro yafudde misana accident yagifunye ku makya ssaawa emu ebadde atwala abaana ku ssomero kati emotoka engeri gyeri yemmano teyaladdemu kulaki n'agisibira mu giya teyaladdemu handbrake n'agisibira mu giya omuntu wemanoso ogisibira mu giya kati nesigala nge kati yabadde epakinze nemana eva mu parking katono tandika otamba nebwe bali responga tebagamba bamala byakanugayo ki ekiyinja nekikuba bukuba emmotoka nemutomera tengeri emotoka gyeri nti nzito yamukuba netomera n'ekisenge nemusuula eri mabulooka kati bwe yafudde essaawa 5 akavuyo katuuka kati ate nga kabaddewo kiro akavuyo tekabaddewo kiro information mugijjawo kabaddewo misana agamba akavuyo kano babadde mu ddwaliro yes nga baagala omutwala omujja mu ddwaliro anti kati omulwadde ye ku lipooti balaga nti yafudde essaawa 5 ez'emisana bwe balaga ku lipooti naye okusinziira nga byabadde kubanze nabitegedde essaawa ndozanga 8 kakati bali eri ekyekyala kyakanyiza ndoza bagenzi nga basawo mbu battamwattamwa beebuzaabuza ate mubuuza sukaali ndoza kyakavunga ne kavudde awo nga bamaze omuntu okufa ndoza ne bamuddusawa emulago kati lwaki bamutute emulago bakya bamutute emulago lwaki ate bamutute emulago abeddwaliro benyini ne bamuze consent ya next of kin yabadde Julius Julius ekitegeeza yaba authorizinze bamugje ensambe bamutwala emulago teyaba authorizinze bakikoze bonga okavunga nokuna kavudde kwekyo kubanga teddwaliro lyakuta omuntu n'afa ne bamupalapalanya mangu nnyo ne bamuddusa without consent ya next of kin nga tasayingiza oba nga takkiriza permission nga tategedde nako kati ate ng'alinga anoonya obunoonya omuntu gweyeretedde kati bo ddala bukirip gye buli bakutte footage nga bakubira ddala abasawo nze simanyi wabula siyinza kunnyonnyola tebasikizibwa nakufuluma information era kati kyemmanyi ogenda kunjokesa nga lwaki ate nkwokesa ate sikizibwa bino byogera kwali balina okubyogera kuba yabadde mu buli kimu wakati ate Julius bamukutte n'omukulu ate alina obyogerako bamukutte n'aliyeni kati mmwe abaliwo mmwe mutuwa ekiddako kati okuziika kwa ddi okuziika saa 10 leero luddawa era muziika busiika kati postmortem yo yagambye etya postmortem sinabitunamu kuba naye bintu byala kunoonya kuba eri very keen nnyo kale sebo tweyanziza nnyo konde oyomu ku bamaneja baliyo ebibuuzo bingi kati abantu bawulire bagambye batya gwe abadde agamba yamutomedde kati agambye atya kati waliwo kino ono omukazi omukulu baali bagamba mbumbu yaliko omuntu wa alien skin oba ye generator ye yafulumiza eyo statement mbu papa yabadde avuga emmotoka nadde emabega n'akoona so abantu ne bamukapturinga ne babugjayo yes nze nakalabye ku TikTok ya Shadia wa Kyagulanyi tho yankootinze bubi nabadde sigamba nti yayogedde information eyo nagambye ye yatuwadde information alina gwe yagijjeeko okitegeera so kati oli yayogedde ebitaliiyo nabyo biri mu bantu kati ate ava atya
ndabadde manya ebintu bya happenings ekiro bya happenings ku macha kubanga oyo omuvubuka yatwala abaana ku ssomero ku macha kati omuntu afudde essaawa 5 bamugye bati ate ensambi ate ne bamuddusa emulago ate kati nze ne nkugamba nabo kye babadde bali mu ddwaliro bakola ki kye babadde kye mwalabye mu video wabula bannange nze obadde oli mugambo bamutobedde kati oyo yakola ne ku social medias handles ye oyomu ku bamanager avunanyizibwa ku byokufulumya amawulire ku byokola ki kuba ye yasooka n'ogwogera kati nze mukuwadde naawe owulire omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa so we are eagerly waiting for the post-mortem balina ogisoma abapoliisi tumanye buzibu ki because nina byendabe ku internet bagamba mbu omugenzi bamusazeesaze noddano ku bintu bya internet obadde oyagala mmanya mazima nenkufunira omu ku banene abali munda bakukoze eki bagagambye katwogere ku mwami oyo afudde abadde n'abaana abadde n'omwana omu sorry n'omukyala simanyi naye era omuntu buli omuntu tasobola bba kyabula akuuta asobola obbeera maama babaayo ng'akuuta abuze era abeerayo na just baba tebabuze naye abakuuta tebaba serious abakuuta tebaba serious kati abadde obulamu bwawangalidde okufa nga wabeera Monday to Sunday yangamba yali yagendako e Dubai eyo okukola ebangambye mbu yava Dubai n'akomawo n'agira naye era abadde abeerawo ndowooza ne ku weekend ng'agenda mu bintu bye ye nga ye kuba ku weekend ndowooza abaana baba tebasoma abadde avuga baana ba mukulu kitegeeza ye yavuganga ne champion gudo driver omuntu bwakugamba yogera kujolamu ebirungi bye nga 5 kiki osobola osoosa muntu awuliriza abadde musirise ng'era omulaba musirise awuliriza ali kayindi ayanyiriza abagenyi ate n'ekirala kyembadde mumanyiiko nti walaba omuntu anakuwadde kimuluma era yeereeta mpola mpola abadde ayagala nnyo oli obunyeebwa ng'ajja mpola mpola naga nkuwe ku bunyeebwa naga nkulaba naye kitagwamu suubi bulamu we butyo biki so abadde tagala alaba nnyo omuntu nga anakuwadde oba embeera we bityo ebintu bijja kola ki bijja kugwa bino ebintu gyesitwa kuba bo baserebu naye n'abalala mu bulamu bwa bulijjo tukola ki tubiyitamu bakendeze fujjo tubikola ki tubiyitamu nti nina gundi we nabadde nina interview kwe nabadde neŋŋamba abantu nti just ye nga ye alabika alina omuntu eyali mukwano gwe oba omuntu eyali oba nkugamba etya omuntu ow'omugaso ennyo eri obulamu bwe eyamuteekako eddaala ne bafunamuko obutakola ki obutakkaanya sikati mu kufuna obutakkaanya ne bagezaako okwagala okwerabisa omu n'agezaako olabisa munne nti nsobola okukola ki okukkakkanya nti waliyo ebintu omanyi ebintu bya mafialism obimanyi nti namukasa omuntu asobola okukola ekintu naye nga muolujjudde abantu tebakiraba ako balaba gwakola ki gwakyekola omuntu asobola okutulugunya ne bakusiba n'afuna bewavuma muto ne bavaayo ne bagamba oyo yatuvuma yanvumya ajja kumbe wamuvuma kyoli mukutegeeza bwe nkisika naye soko kiriwa kyoli mutegeeza singa olina bewanyiiza nabo n'abatumbula buto bayimuka essaawa zino kati kyogamba waliyo abawujirizibwa omusango guno yes kyembadde nsaba nti muleme kubeera batiitiizi nnyo muleme kubeera ki batiitiizi omuntu asobola okubeera eyo ng'awalana munne oba ng'alina kyalanga munne naye nga teyeeraga mu lwatu naye ng'asobola okukozesa ki abalala nti mweyatulire omuntu amanye nti kaakati kino gundi naye Queen Bible egamba kyosiga kyokungula bano abaana basize nnyo ebikonde bakubye nnyo abantu I'm not perfect nze saagezangako si kuba bantu baali banzitidde omulenzi wange Bajjo agenda kuja sabe bali nedda temwalaba incident ya Bajjo tewagiraba Queen
naye maama omusajja yakuwoomera tulaba nsobiize buli kyakolola ba chocolate mwereere tolabawo ttaka gambye nti abayimbi mweddeko kuki kuneeyisa yammwe sikyogedde nga anti kati olaba Queen kyenkugamba mwamuwabye omukulu azze akuba abantu kati mu bantu bakubye abangi omu bw'ati yavuddeyo amaliriza amusibiza kati teeberezaamu ennaku z'omwezi nga 9 akomyewo bamumye beyiro azzeeyo bwaddayo agenda liirayo Ssekukkulu kuba abalamuzi bagenda tuuka by 17th 18th abalamuzi baba breaking off bagenze mu festival season ekyo tokimanyi kati tegeka nkokoyo ogikalirire omuntu ofune tifini za Christmas just kati obuzibu obusobola omulwisaayo nti abamuvunaana bakyekwese mu bifaananyi labako omanye emisango gigenda piling up abantu abalina obuzibu kwali enne nalabye batandise ovaayo nga bagamba ate nze eyamuloze simanze eyakabye ewa simanze eyaleese omusota simanyanga biki ebyo tebiriiyo babbira bwereere ebyo tebiriiyo abantu batandise dde oyimusa bizinesi zaabwe simanze eyakabidde ewa ne musindikira amaloko kyokutala yasuze tebiriiyo one thing I know nti emisango gigenda jjukira kati aliko gwa bubbi na kukuba muntu then ab'ensambya nabo bagenda teekako kesi yaabwe ezo kesi tezigenda wera 2 omanyi otya ne bano bannamawulire be yakuba bagenda nabo leeta kesi yaabwe emisango gyegatte gibeere bweti ova guno odda ku guno ova guno odda ku guno buli musango guba n'empoza yaagwo era musabire nnyo sabira nnyo baby daddy sabira nnyo baby daddy baby shower wandigibeerako bw'omu musabire nnyo saba nnyo Queen naye ng'abavubuka abali eyo mbadde nsaba nti twekumeekumemu kimanyi ffenna tuwonaabona nagenda wonaabona kimanyi naye naliko mu geto emaye naliko mu street kyobulaku gayenze geto zituuka mu Ssenyinyala naziibako enya naliko mu geto zennateete nga mbeera eyo ne bamalaaya nga nkola ki nti ffenna tubonaabona naye ate tekitegeeza nti olw'okuba wabonaabona ate ejje okubonaabonako okukozese ate oba okutulugunya oba okubonyaabonya omulala so okubonyaabonya oba obusungu obulamu omulala nti bannange tufube okwekumaakuma twebulire ng'abantu golaga obusungu tekulinaako lutalo temwekyawa nnyo okategedde mulimu abantu abali eno ng'ebya geto tebabimanyi ng'ebintu byabwe biri soft kati just tulina lwana nnyo twadaputinga embeera zaabwe ate nammwe abantu abali eno abakulidde mu soft life abatalabangako ku nnaku please mubeyaringe n'abantu ba geto mubaweemuko ku budde togenda gamba mbu oli avudde eri ng'abonaabona avudde mu mastreet bamusiba nnyo mu makomera abadde mubbi oba abadde ki omwadde ennaku 2 nti akole ki akole no transformation si nyangu kuba bw'otunulira nze omuntu gwenda yakola transformation etegerekeka omuntu gy'asobola okwogerako ya Bobi Wine from ghetto yali anywa enjaga asiba enviiri n'abyejjako but omuntu nga gwe naawe olina osooka n'omanya nti nvudde mu bulamu buli eri obw'okwetugira ekyokulya kati nina omugaati ne bano boosembeza bayigirize ekyo than bafuula world mwena mubeere nga bahooligans naye nga ne Salimu ne taata we Hassani kyemanyi nabo banyiiga baagala kulaga kuki fayiro nyingi zitambula masolo fayiro Salimu bagenda kukwatagana in case nga bakwataganye naye n'ensambi ejja already batadde no nsambi yafulumiza dde ekiwandiiko bagenda bakwata already mukwate ne gundi kwali yani ono abadde alina obyogerako ono ago bakute nali emiskin Julius fayiro zigenda tambula zeze nakamanyako 3 sofa ziri mu tambula nedda mulimu fayiro ezimu nga bino nti yanjogeddeko kino ekyo kirala naye yankubye assault kesi ndala nnyo yankubye nanzibako kino yankubye nanzibako kino bino ebintu bize bibaawo bakuba biswanka bakuba bingi so nga tumaliriza twongera okusaasira famire ya Joram n'omwoyo gw'omugenzi yes bambi his young abadde ali myaka nga 27 28 ekinene
omwoyo gwa mugenzi mukama agulamuze ekisa Fangon Forest tubasaasira okuviirwako muganda wammwe mukwano gwammwe mukama abagumye tetukola violence kubanga singa violence yemalako byonna singa afuga singa eyawangula yafuga naye violence si yemalako byonna kyova olaba eyawangula si yafuga so tubeere bakakamu naye akimanya asobola owangula muki akimanya asobola owangula kubanga okulonda tekuwangula atere akimanya asobola owangula naye asigala akyajja wammwe okubeegula n'abakwata bulungi n'abawa ne kasente kiraga nti olaba omukulembeze afuga eggwanga ajja mu bantu n'agamba nti bambi munnonde n'abagula n'abawa ne kasente abasanyuse n'akola atya ababibite nga babebi kitegeeza nti violence temala byonna yes muyina okukanya yes tutereeze embeera zaffe nti sawa zino okuvuma akubadde kusukirira buli kimu bavuma buvumi bakendeeza okuvuma kati saa zino tuli mu mbeera ng'okuvuma tekukola ki tekukyakola tekuyamba tekuyina kyekuyamba era bagenda kuvuma abo abaana nze banvuma okunfiirako naye banzijjawo nange bakyanvuma okuvuma tekuyina bannange ennyongero bajjukiza okuvuma tekuyina kyekugenda kukola ate tolina kyogenda vuma namukatya kyesuulirako you don't attack us naye bw'oyagala okuvuma oli waddembe okuvuma naye ebivumo tebigenda kujjayo musibe gula tifini kajjeeyo naye gula tifini kali eyo gula tifini omukulu oyinza omutwalira emmere ku sekukulu olowooza saawundi ebaddemu ebaddemu eba epikinga gwe muleke nze njagala gula tifini omukulu yandirira sekukulu anti nange mbuuza sekukulu yandigiririra mukomera people nyongero bajjukiza nga tumaliriza mulekere awo violence terina kyegenda kwongerako bwemba namukasa nakwogeddeko ekyakunyiziza genda onsamoninge bampite bankwate thani okunkuba thani okunzibako ebintu byange olina akasembayo munsi muno mulimu ebintu bibiri ebifuga alaba ono omugaga w'ensi kyeyo aliwa ono ye Balukazani eyo yalina abakazi teyali mukulembeze yali bwa minisita naye yali era mu kubala bya finance tegeeza akasente yakayina ki mu bungi nti munsi muno mulimu ebintu bibiri ng'omuntu wabifuna bimulema ofuga era kakati kyenneebuuza nti mwami Museveni oyo asobodde atya okubeera saa zino ng'akyalina hamo ng'akkirira mu bantu nagabambi ng'olaba yaya n'abantu bamwagali Museveni naye ng'akaayo omumanyi lindako nti nkugamba ebintu bino wammanga nti ebintu bibiri ebizibu ofuga nga Katonda yabikuwadde kyo kiri nnomo era tulemenya nnyo balala just tubalagewe nti amaanyi nga Katonda yagakuwadde n'akuwa amaanyi agasukkulumye oluusi woba teweebuuliridde nnyo naddala ng'ovudde eri nga si tokulidde mu mbeera yakubeera bulungi n'agakuwa buwi gasobola okusukkulumako kyekyo ekyatuuka ku alien okategedde just mumugayidinga nti just amaanyi oluusi naye gakola ki omuntu omukulu agayidingika which is no more ate ekintu ekyokubiriza siriwalira muli omuntu omukulu bamugayidinga ekintu ekyokubiriza essente kati alien skin okyasobola omubuulirira akakyama amabera bw'okagolola okanuula naye bw'akomawo mugambe for your baby to behave ekintu ekyokubiriza essente nti esaa zino abantu abakyasinza otutambuza n'emize emikyamu oba abakyasinza okukola ebintu ebiri extraordinary be bantu abalina ssente nti atuuka n'alaba nga ssente ze taagazikozesa bintu bya bulijjo n'agamba nti kaakati we nali omwavu nayingiranga mu magulu wakati kati wenfunye ssente njagala ngezeseeko emabega wafaanana wati we nali omwavu nti nakola ng'omukazi omu kati wenfunye ssente njagala ndabe abasatu babeera bati wenfunye ssente njagala ndabe wemukikolera ku liva kiba kitya nti bantu mwe abalina ssente ssente temuzikiriza kubafuga ki
kubafuga nnyo abo abantu wala abalina ssente be bakyasinza okuintroducing emize egitategeerekeka wano nti bo baba baagala vumbula sente ze teyagala zikozesa byebimu ng'abavubi bazikozesa ate andikoleeta emize emirala ogenda okwesanga aleesa okwonooneka muki mu society nti mwebuulirire mukole eki mwebuulirire ate nammwe muguleewo ebibiina ebibuulirira abagagga abo bafunye ssente oba lwakuba bamu temubigenda ate naye kulaba ogenda zifunda naye weebuulirire teri agenda buulirira bantu nenya banno wamwe okimanyi bulungi nti ssente zisobola okuba tewekontrolize ziriwo zaalina ezo ennyingi ezibadde zimukubya abantu ng'asobola n'okubbaana mu etaano nammwe mukola ebikolobero yesimu y'omwana baawo esimu y'omwana yagiteekawo iphone 14 gye bayogeddeko baatwala iphone y'omwana kyenyongero kani bagiwayibula kabadiya esimu bbi okategedde naye nga bamutaddeko gwa bubbi anti kakati egyo bagiteekangako naawe sebo mazola agambye mbu esimu yawamba pambe ne ssente oba yali abadde agenda bimudisa ddi kale bambi musule bulungi mweraba yali agenda